Abooluganda mwenna abatugoberera ku mukutu gwaffe ogwa New Planet Films Uganda, tusanyuse nnyo okuba nga tubalaba era nga mutulaba era nga mutuwuliriza. Mwebale nno okutugoberera ku mukutu gwaffe guno ogwa New Planet Films Uganda. Ebbanga libadde ddene nga tetulabikako gye muli, naye nga tubadde tuli mu nteekateeka enoonya ebiwoomu ebyokubatuusaako. Mwebale nnyo, mwebale ddala kugoberera, mwebale kutulaba, mwebale kutwagala, mwebale butapowa. Si byangu nga mubiraba eyo, bintu si byangu, embeera y'ekonome namwe mugiraba, bintu birinnye wansi ne waggulu. Naye twewaayo ne tugamba tujja kusigala tubaweereza ebbanga lyonna nga mu kubuulirira kuno tubadde tuteekateeka ate nga tusuubira kye tuteeseteese mugenda kyagala kigenda bawoomera era mukirindirire essaawa yonna kigenda kuba kifuluma gw'atannakitegeera. Tulinawo akapya ke tubategekedde ebbanga lino. Manyi si kyangu nnyo, abantu balabanga ekyangu ne si kyangu nnyo okulaba nga production efuluma, si kyangu, naye tufuuba ekonome eno nga Uganda bwe mugiraba, naye ne tuteekateeka ne tunyigiriza tusobole okulaba nga tubatuusaako ebintu ebiwoomu. So tubategeeza nti ate tulina akapya ke tubaleetedde. Akapya ako kayitibwa ignorance versus wisdom. Omuntu yenna ogenda kutandika okukanoonyako, naye nga tojja kukanoonyeza walala era ojja kuba okalaba. Era twebaza n'abo abatulaba mu mikutu egy'enjawulo, kuba guno si gwe mukutu gwokka gwe tulina ng'aba New Planet Films. Tulina emikutu egy'enjawulo kwe tuteeka waka waffe musobole okumuwoomerwa. So tubategeeza era tubateekateeka olw'ekinene ekijja maaso awo kye tubateekedde. Ngambye bakayita ignorance versus wisdom. Ignorance versus wisdom. Okito olowooza kirimu ki? Bw'okiwulira bw'oti olowooza kirimu ki? Tuteekateeka ensonga zino nga twagala si kuteekateeka kunyumirwa kyokka, wabula tuba tuyigamu ebintu bingi. So kino kye tubaleetedde, ignorance versus wisdom. Ojja kyekkaanya, ojja kiraba, oyinza okuba tasoose kirabira wano, naye nga ssaawa yonna tubateekateeka nti kigenda kwabika weppa. Tutegeera bulungi? Kigenda kwabika era nga ssaawa yonna era abatugoberera abatulaba tuteekateeka okubayita mu premier yaffe eya ignorance versus wisdom. Tubadde tubasaba mwenna be tuba tubayise musobole okubaawo ate mujje mutuwagire, mujje mubeerewo mulabe, mwerabireko live ng'ovudde okulaba ku TV, okutulaba wano ku YouTube. Tugenda kulaunchinga era ennaku ez'okulaunchinga ignorance versus wisdom zijja kuba ziyisibwa era zijja kuba ziteekebwateekebwa nga zibabuulirwa mu abatugoberera abatulaba. Kale nammwe abatulabira ebweru eyo osobola okwetabako musobola okwetaba ku premiering zaffe nga tukozesa omukutu ogw'enjawulo. Tujja kuteekawo omukutu gwaffe ogwa Zoom tusobole okulaba nga twetaba n'abawagizi baffe ate abali mu mawanga amalala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale kutwagala, musigale nga mugoberera omukutu gwaffe ogwa New Planet Films Uganda. Mugoberere, mugwagale, ebirungi bijja. Bwe tuva ate ku wisdom versus ignorance versus wisdom, ate tubaleetera ekirala. So mutulindirire, tugenda kuba tubibatuusaako. Tubaagala nnyo mwenna, mwebale kwagala channel yaffe, mwebale kwagala kibiina kyaffe ekya New Planet Films Uganda. Tugenda kubatuusaako ebyenjawulo bingi nga naffe twegatta wamu ne bannaffe abalala nga bwe mubalaba abalina emikutu egy'enjawulo, ebina ebyenjawulo ebibatuusaako zi production ennungi.
era nabo munaye tubeebaza olw'emirimu. Si byangu baganda bange, naye kunyiga bunyizi ne tulaba nga tusobola okubeerawo. So those who are willing to sponsor us, kyangu nnyo osobola okujja no sponsoringa. Tetugana sponsorship, tetugana any equipment gy'osobodde okutwongerako. Oyinza okugamba nti ninayo equipment yange nsobola ogibawo ne mugira ng'ebatambuza, because those are things that create a big budget. Kubanga biba tebiriiwo, you have to first invest in to get them, you get it. So if you have any equipment and you can support us, ekyo nakyo tetukigaana. Ojja kuba otukoze bulungi nnyo, ojja kuba otukoledde bulungi ddala. Ebale nnyo, mwebalire ddala. Tubasuubiza okubawa ebiwoomu ebisingako naawo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kozi amannya mpitibwa MK Race, nga mannya gange gennyini agatali ga firimu. Nze Muzaffar Kalule, MK Race. So tubaagala nnyo, mwebale kutwagala, mwebale kutugoberera. Musigale nga mutugoberera, ebiwoomu bingi bikyajja.